era mukadde wange his excellent the president and the chairman of the national resistance movement atimba okumutta kwe kumira ekintu n'atatambula n'abeerawo ku ludda olulala olwa gavumenti poliisi njemulugunyiza naawe DPC omutegeevu walireseyo bakopolo kakati tekyaliga nti mweyongereyo ekyo ekyamweyongereyo yafuuka teya gas so it is dangerous ali poisonous olwo bulamu bw'abantu obutaddewo n'amawugwe gaabwe bapakiramu obuto obwengeningeeyo kale n'ebintu ebyo tubikole nga tumanyi nti bijja kukola backfire bijja tuddira. Tubaaniriza nnyo mwebale kuba balabi balungi akaseera konna mwebale kugumira bye mugumidde mu wiiki eno mpaka lwe tubaleetedde Haji. Olunaku olwaleero tuli mu maka ga Honorable Major Haji Abdul Nadduli era bwe mulaba tuli mu Muyembe gwe wano Haji watera umulizawo birowoozo omuyembe Haji yagufuuyira ne gujja kumera emiyembe mingi naye kale Katonda atusaasidde katutuuleko naffe mu muyembe gwa Haji Nadduli. Gwe mulaba oyo gwe tuzze okubanga tukolako interview eno twaliwo wano ndowooza lwakumeka twali lwakutaano. Tumutawaanya nnyo buli wabaawo ensonga ey'okubeera nga twogerako na leero tumukedde. Njagala mbatwale butereevu ewa Haji nga tunabagenda mu birala asooka ababuuzeeko naye by'olwaleero simanyi oba bya struggle oba bya bukaawu oba byaki naye ng'era bulijjo atuyamba n'abitunnyonnyola. Wasiza otya Haji? Munange bwakedde. Yesebo. Ate mmwe. Waaye naffe tukukedde. Ate mujjira mukulika ekkubo. Amazima. Tuyina ebizze bitwokya byatusuzizza situwebase ne tugamba amazima. Nga bw'ozza otubeererawo mu kutubuulira ensonga tunaabikima wo wennyini. Embeera eri etya Haji ey'omu kitundu kyo kino mw'owangaalira? Embeera mu kitundu kino mwendi ngaawo obulenzi okuva luli twali ggulu olwo twabadde ggulu ku lunaku lwokusatu lwolunaku ensasage lwegwa eno era abatu batuvaayo obuzibu twasongako busisinkagganira Luweero bagamba Bobi Wine bamukutte bantu babano bedimye bakoze batya bayokye buli kiramu kale ntujja nga tusaalira baga nti owayisenga nga mulemereddwa mulaba wali kawooteri mwebaka eyo gamba tujjagala nga tusengula eno ewaffe bitundu bino ebyabulemezi tebiringa nkoola eri eteri makubo gappanya eno mangi nnyo agagattagana n'ebyalo era ntuyita mu byalo eyo mpolampola etujja tuggukira mu mbirizi za Luweero awo ng'oyolekera Dakazana kale naawe naawaddako okutuuka eno mbuli twakusangako obutanzaawo kati ate ntuweta tuyita mabega w'ekibuga kyaffe netutuuka wano essaawa nga 3 ezaddiyali ku makya kiro kubanga etwavaayo lwaggulo kale mu mbeera eyo yalabika nga ebibiri bya bisheyaringibwa babiri gavumenti esheyaringa nga bwebajogera ku poliisi ate era n'abebibiina nabo basheyaringa nga njogera ku nuupu kale nno mu nsheyaringa eyo yeyavaako cases nga zino naye teri kintu kirala kyonna wazira omunaku yeyanyigirizibwa kubanga bw'otuuka mu tawuni wano ebintu byonna ebikolebwako emirimu gy'abapakasi manfuna ya leero byonna obutandaalo babuteeka ku kyoto amapipa gano agafu aga plastic gyolesa ebweru bagyetikkanga ne bagiteeka ku kyoto ogenda okukakkana ng'ettawuni yonna bagimazeewo omunaku afiiriddwa abaali awo abaalina enkoko zaabwe zibayokya bino biki
eziri mu butimba ezirinza okwokebwa bavwabira buvwabizi ne babitwala. Kale nno tutunuulira omulamwa empuyi zombi zagufiirwa. Abo abagwa ku Bobi Wine okumukwata nga ye poliisi tetuyambye era ne mukama waayo temuyambye. Kubanga kakati bw'otunuulira abakubiddwa amasasi ebutuntumula wali kiraba niwe Lusuwa wano be bamu kwabo abapya abadde bakalondebwa teyalutonda. Kakati nno ng'ate mu kirala kyetuyigiriza abantu nti bw'obeera omukulembeze tobeera among the rioters, tobeerayo gwe mukalakaasa deeri ensonga zikusange obe ng'osalawo mu butuufu. Naye bw'osalawo naawe okuzeetabamu oba tokyali kyeyamaani ate oba ofuuse mwekalakaasi oba ofuuse wakuwa bujulizi mu kooti. Kale naalugenderamu. Bw'otunuulira nategeezebwa wano ku baana abamu abanga abanuupu abeesimbyewo bakubanga obusimu bamukubeera banajimwe muli kuki mweyiwe ku luguudo muyiwe kuki. Kakati akuyita weyiwe ku luguudo takuwadde na strategy nti tugenda kukola bwe tuti tutuuka ku luguudo tunayetambula bwe tuti ne bwe tuti bwebale nnyo. Kakati kumala gajja buli gwolaba gwokasukira amayinja gwokola otya ebintu ebyekigwenyufu ogenda okukakana abamagulu bagakutudde abafudde bafudde. Ekikyusa wali omupoliisi nga takubye na ssasi na limu bamugwako era okugenda okukakana nga bamusse. Ekintu ekitasanyusa. Kale nno n'olwekyo mu bintu ebikwataganako bwe bityo bituleetera omutawaana okusobola okutumalako eddembe mu bantu. Kaakati abo abanyigiriziddwa batunuulira gavumenti nga embi, ate abalala ne batunuulira nuupu ng'eyabayaaye. Kwegamba bano abakikoze bagende bagambe tufunye obuwagizi. Obwo si buwagizi, okukuba kufiirwa kwennyini. Kale nno ng'asaba bwe nti mmwe abanuupu kambe nga Kyagulanyi mwagala n'okusinga essente naye amateeka mugagondere. Okutambula ekirindi 2,000-3,000 obusibe ebuwanguzi. Obuwanguzi bwe kwe kusobola okutuuka gy'ogenda okulwanira. Be banaabasiba, be banaabalemaza, be banaabatta. Kubanga olulwana na gavumenti olulwana najje olwo onootuuka otya gy'ogenda. Be babagamba nti 200 waakiri mumbeerewo 150 mwogere. Kubanga bye mwogera nze ngenzo mbeebaza publicity ebadde nnungi nnyo ku vidiyo manye ku TV ng'abantu byonna naayogera omulamu. Naye kono kyogamba twakoze masibulale eyo oli akatono nga ke kannyo. Ekireetera Timbo okumutta kwe kumira ekintu n'atatambula n'abeerawo. Kumira ente nga yalimiza obumyu bwe nga 3 n'agira nga alyako mpola n'agenda. Kakati alindirira ensinga eno lwerikutukako alyoka aveewo kubanga tajja kugenda mu maaso ng'ate omutwe guno gugenda gulaalira. Ebyo bitunuulidde mukubiriza abantu bwe bagamba nti bwe bati oba muyimiridde ku kkubo muyimirire waanaayita kubanga awabata naye tayimirira. Bw'agezaako n'ayimirira aba amaze okukola violation eya Electoral Commission kyegamba n'etteeka lyako nga bwe litambula ate bye yassaako omukono. Naye bw'aba ayiseewo ayitewo agireki abawuubireko. Mmwe mugyeewo akajanja akaleeta okweyiwa mu kkubo ntumuziiza tayitawo ate amateeka mwe mugamenyi. Be banaabakubamu emikka oligenda okutuuka nga jendi ng'amaaso mapo tegalaba. Kituufu.
abasinga kati tegalaba ababaddewo mpulira kakati nno ekyo nakyo ekyo kiri ku sayidi ya mukama waabwe nammwe mmwe abawagizi sinabagansala eddiiro oba oddeeri naye gwe controlling obuwagizi bwenna gye buli obunywerezeeyo eyo mu mateeka kubanga tetujja kakubira mu luguudo awo omulwanira tu ku ludda olulala olwa gavumenti poliisi njemulugunyiza eyo eyagala kutta kibiina kya NRM era mukadde wange his excellent the president and the chairman of the national resistance movement bw'ataddemu kutunula n'akituulira ng'abaana nti abaana bakoze basambazizza ekibiina twandigenda nakyo n'akalulu kano UPC bwe yatuuka wano kyobudola bulwaleero UPC tesobodde na kusimbawo n'akulembera kubanga mu bantu yaggwamu olw'ebyo bye yakola ebyagizitowerera mu bulamu bw'abantu kaakati neeno okuba n'okukola kutya ate yo akaseera akamu okatunuulira ng'ate poliisi esoose okukola provocation oli atambula akola kino kubanga kino nakirabyeko n'amaaso gange twabadde tuva eggulu nga tufuluma ggulu waliwo enkulungu ennene ekwata erigenda e Sudaani nawano nga baleese ebimotoka ate babikiise mu kkubo n'abantu babadde tebayinza kuwerawo 30 benalabyewo ababadde bambadde ku busaati bwa light blue babadde nga 15 yine tulinda avaawa era yalagawa ffe ntuweta enkulungo yaffe ne tuvuga twavuze kumpi mayiro nga 4 okusobola okusisinkagana emmotoka z'essatu nga zigenda nagenze okumulaba wano ku TV nga bamwetisse naawe DPC omutegeevu walireseyo bakopolo ne basooka bakola havoko ne tuyita gwe n'onnyonnyola ensi muleke gamba nti awo oba omaze oba weewaddeyo tonnamala amateeka gagenda kukusanga ne bw'oliba okaddiye olaba ne ku ssaawa ya leero bakyanoonya abapata ya nazi ekibiina kyayitira mu Germany aji nkutegedde obuvunaanyizibwa obwo buli kuvunaanibwako ne bonaaba tokyali awo akaseera konna mpulira oli agenda kuteeka kakiripuka nti ono ye yakola kino nakiro nga Museveni taliiwo Naduli taliiwo naye gwe wooli ne bwe wakikola nga yo poliisi ekuyita mpulira kale n'ebintu ebyo tubikole nga tumanyi nti bijja kukola backfire bijja tuddira mpulira nammwe abapoliisi mulimu aba parties your partisan I know kubanga twabawandiisa mu maka g'abakitammwe gye mujja endowooza z'ebyobufuzi baava mu maka agalina endowooza already ne bayingizibwa mu force mpulira kaakati bw'atuukanga wano ayagala agyexercising yensasuze endowooza ye togireeta mu kintu kyaffe fe omusaayi twaguyiwa twamala tubadde tetwetaagayo kuyiwayo musaayi muki mulala mpulira wano kubirawo kama wange president ndajanidde minisita wa internal affairs n'omumyuka we sinnaba kuwulira ku ddoboozi lyabwe enanga yafuuka nga minisita wa internal affairs atalina powers zimusobozesa kuboggolera bano nabali ono muwogezi ayogera bimuweereddwa mpulira nalabye kwani ko minister wa information and national guidance yes Judith n'abakoba oyo mu poliisi yali badda nnyonnyola banne nga yali omufuzi mu poliisi ayoka agatteko n'ak'ebyobufuzi ti abange tutambule bwe tuti naye abantu batya okutegeeza mukama waffe ekikyamu ne bekyali badde kiteeka okukola ye buli kaseera abanga omubumbi takuba nsuwa kikonde wadde ekibya wazira abumbirira buki bubumbirizi buli ddakiika baba bamutuma n'erinnya nti omubumbi
buli kaseera obumbirira mpulira ekibibo tokikola kukijjawo kiba ne continuity era kibeera perpetual nga kigenda kyeyongera mpulira kikulya gwe buli lwotakikwatako mu kaseera akatuufu kaakati ng'ebintu bino byayita mu mateeka abantu ne beewandiisa n'ensimbi ne baziwaayo ne chairman wa electoral commission owekitiibwa omulamuzi naye nakkiriza n'asaako emikono naye ate teyali badde avaayo n'akaayukira ku minisita wa internal affairs alabike ngassa mu nkola ebyo twakkaanyaako kubanga naye musajja wattu ajja kuvaayo ng'afuuse kisassalala mu electoral commission lawyer munamateeka byabakama ajja kugenda okuvaayo nga takyalina valiyo kubanga ebintu ebikolebwa tabaayo naye ku ttivi byabigiraki abiraba nala kaakati tekyaliga nti mweyongereyo ekyo ekyamweyongereyo yafuuka teargas mpulira so it is dangerous mpulira ali poisonous olwo bulamu bw'abantu obutaddewo n'amawugwe gaabwe gapakiramu obutu obwengeningeeyo mpulira njagala kutegeera haadi kankuzeeyoko wali omukyala Judith Nabakooba wa information n'okugaidinga ensi alabise nnyo ebiseera ebisinga ng'ayogerera ya saidi emu ayogerera roolo y'obwa minisita because you have been a minister n'ekyokubiri bw'avanga Nabakooba bw'abadde ava mu society ewe ebiragiro he moves on orders he acts on orders so nga ate politics obeera fragile weegazaanya mpulira kaakati ekyo kyekibabulamu n'atasobola kwegazaanya okulaga intelligensiya ye okugisyalinga ne bakulembera ne gwaweereza ebyo tubikole bannange mu bannabyabufuzi bannange muli bannabyabufuzi nange ndi munnabyabufuzi tukole tuti okusobola okussa ekintu kino mu nkola kubanga gwe naawe sooka otunulira kyeŋŋamba ku byabakama yali yakamala okuwandiisa wali abagenda okwesimbawo ababatawanya ne babakumira ku geeti awo njagala owulirako ku statement yafulumya nga alaga abaali bazze okukuumaawo kyebakola kyetwagiwulira tulaba nga wali wennyini wawandiisiza on the spot nga babatawanya babali bigere bitono omusajja n'ayingira okujja okwewandiisa nga ajja mu bigere byereere omulala nga n'empale baziyuzizza baki twajja kulwana bulwanyi kiki twajja kuweereza ekibiina kino tukyagala fwe tufe tugende ne batabani baffe bajje bakikuze nga boolaba Nyerere bwe yali bwe yatandika TANU Tanganyika African Union ekyo mwayitibwa okufuna obuyinza bwa Tanganyika n'olwekyo nno bwekigenze kikyuka nekifuuka kyamapenduzi simanyi CCM naye omulamu gwe guki gwe gumu eyakireeta kwe yakitambuliza kaakati nabona nolaffe bwetwagala NRM bwebeebeera ekole emirimu gyayo tuwumule tugende tugisikize abajja kubanga bwenkutunulira abajja nayo bonna bakadde era bwogenda mu palamenti obalaba bale bonna nyulijye awo kyekikulaga nti tutambula naye ate bwe tutatambule bulungi tujja kweyiwa akagambo kano ndakagambako ne ku mulundi guli nti oliya tukudaalya n'agamba nti ekiri Mmengo kigenda kujja Mmengo era kutwasookera okukiraba
be baali ababaka 21 n'abasatu aba Kampala 24 abegatta ku gavumenti y'Obote okusikatandika okubanga basala eddiro nga badde eri kyaleetera n'Obote obutaddayo kwagala kutululira na kuwuliriza buwulize bw'Abaganda gyali oba omukwano kubanga abagizeeki naye erabira nti asize akatwa akatwa ako ke yasiga kajjira mu mpeke y'akasooli buli amulyako alwala afa bufi kasooli wakika kyona atutta kakati okutuuka olwaleero eyali Maite Pate eri nuisance. Kansoke nsimbe wakati kati ninyo mbeere nga nkomawo ne Honorable Haji Abdul Nadduli.